Ekyokubiri ize abantu balina okumanya nti route season ezigenda okujja nga ziyingira mu kifo kino zigenda kubaamu okutataganyizibwamu okwa traffic. Naye mukulu Kananura ajja kukyogerako nnyo. Ekyokusatu era nakyo omukulu yakyogeddeko nti emmotoka ezikirizibwa okujja wano ziri 2 ez'aba candidates. Naye nga bakirizibwa kujja n'abantu abatasuka 20. So tusaba bagondere ekiragiro ekyo. Nga bwe mumanyi omukulembeze w'eggwanga ye wanjawulo. Ayina security detail ye, ayina security emuweebwa eggwanga ey'enjawulo oba kyemwaliise ey'enkizo. So eyo yo tetujja kujoogerako nnyo, naye twagadde just tubategeeze nga bwe tuli okwogera nammwe kati. Waliwo kye tuyita processions mu luzungu, okutambula, kwegamba entambula eyo ng'abantu bali mu kikoosi. Tetugiwagira aye tetugisemba nga security, kubanga eyina ebintu ebigijiramu. Mugiramu okumenya kw'amateeka kungi, especially mu bintu ebikwatagana n'ebidduka, olusi n'okutaataganya eddembe ly'abantu abalala ababa benjoyinga oba ababa batali mu bizinesi yamwe y'ebyokulonda. Mulimu obutale, mulimu amasomero, mulimu abantu abagenda mu malwaliro. Bizinesi z'abantu ziba zikola ki? Ziyingiribwa. Era kati nga security tetukirizaganya na kintu kye bayita processions. Twogedde ku ba candidates bajja kubawa emmotoka za security. Emmotoka za security ezo zijja kubaako abakuumi, era abakuumi abo omulimu gwabwe kuwa bukuumi oyo aba yeesimbyewo. Tetusuubira kulaba mmotoka za security ng'ate waliwo abantu abalala abaziyimiriddemu. Nosanga kuliko abakamera, kuliko nga bw'omaze okulambika ebyammwe ssebo nange nzikiriza nnambika ebyaffe singa munnabyabufuzi wabula nga munnansi. Nkakasa ennambika eyo gikoze ku lwa bulungi bwa ggwanga, kkiriza naffe bannansi tubeere ekitundu ku nnambika. Tetugenda kubeera nga mbuzi oyo agitwala okulya omuddo n'oyo agitwala ku lufulo okuttibwa, bonna bagisikisa mukwana ate nga terina kyakukola egenda bugenzi. Ekisooka kya byonna olunaku olwo Yoweri Kaguta Museveni lwagenda okujja ku nomination lw'oyogerako nti mugenda kumusoosowazaamu ng'omukulembeze w'eggwanga, Mwai Museveni agenda kuba akomezzaawo buyinza kuddamu kubusaba bupya mu bantu naye. Era bwe kiba nti agendeyo mu bantu ng'alina immune ey'enjawulo ne security ey'enjawulo, then kitegeeza naawe enkya tagwanidde kujjawo, kubanga ekyo ekyali muleese okujjawo already akirina, ate anaaba anonakyawo pepe ezimutuusa mu bantu ng'already akiri. So nandirowoozezza nti akaseera kano ke tugendamu bonna baali badde ku mutendera gwe gumu, singa muba mukakasa nti okulonda kunaabeera free and fair, tekugenda kubeeramu favor eri muntu yenna, era tekugenda kubeeramu kutiiririra eri muntu yenna. Yoweri Kaguta Museveni bw'ajjaawo ebiina okusooka omupangulibwako motorcade security ye eya SFC. Eyo security mu kaseera nga kano ebeera y'abafiriransa, kibeera ng'abakyala abatunda emmere mu kiseera ky'ekisiibo obudde obw'emisana naye nga we bali mu basiraamu. Akaseera ako wabeera tewaliiwo muli. Kakati n'aba SFC mu bbanga lino ery'emyezi 3 bagenda kuba tebalina mulimu, kubanga eggwanga ligenda kuba teririna pulezidenti, eggwanga ligenda kuba linoonya bunoonya pulezidenti. Tuleme kgenda mu kalulu ng'olwedde gwe otulaze waliwo, then lwaki tuba tugendayo? Lwaki tuba twonoona ssente y'omuwi w'omusolo kugendayo ng'olwedde waliwo? Era yo yaba ataganira kyo kugendayo okusaba ekyo olwedde kyayina. Obuyinza Museveni kyalina okusooka okukola ku lunaku olwo lwe mugambye agenda okujja kubuzzaayo addeyo ng'omuntu wa bulijjo. Era eyo security gye mugamba ffe gye tugenda okutwala eyo gye mutuwadde, Museveni ate naye gy'alina okutukozesa okutukakasa nti nnungi eri ffe. Gwate mukyala kyoyo afumba atayagala kulya ku byafumbye,
Museveni bw'aba akakasa obulungi bwa security gy'atuwadde ne Museveni yennyini alina kutwala ku security eyo. Lwaki yeetaaga abatendeka ab'enjawulo okusukkulumako kwabo ate ffe n'atusindikira bano nti be bagenda otukuuma naye nga baatusindikidde nabo oluusi batya bali abakuuma oli bwe banaabalumba. Kale bayinza okuba baaliyagadde balusooka okubeera abasirikale abalungi bwe banaabalumba bali abawaggulu kubanga olaze nti bano bawansi kubali olaba tebasobola kukuuma ggwe bwe banaabalumba wakati mu kampeyini. Nabwe kityo Yoweri Kaguta Museveni bw'aba akakasa security gy'ayagala okutuwa nti yennungi ennyo esingayo era egenda okututambuza etulese ne security ey'abakwano baffe abakuze naffe ababadde nga batambudde naffe abatudifendinga nga imagine tewaliwo na nsonga naye nga kakati balina ensonga y'okutudifendinga abo tebasobola bawa security ebamala. Ffe security gye twagala okubawa eri mu bano kyekyo kye mutukuumako mukyemusuubira kale ekiyinza okututuusibwako era baani abo abayinza okukitutuusaako ng'olwedde eggwanga litebenkedde olaba liteekateeka okulonda liba likoze eki liba litebenkedde mutukuuma kuva eri baani era mututangira kuva eri baani. Na lwaki eyo security esinga bulijjo etukuuma okuva obuto nga teyalina na nsonga lwaki erina okutukuuma lwaki leero yeetalina kutukuuma. Nsuubire nti security y'emu gy'oyagala okumpa si eyo ya taate Frank Senteza si eyo yatomera Yasin Kawuma si kyekyambalo ekyatta Sweet Pepsi Michael Kalika Ziggy Wine era si kyekyambalo ekyatomera Lita Nabukenya ne kimusaanyaawo. Mpa assurance ku bugundiivu bwa security gy'oyagala okumpa nga ne lwe wasemba okugimpa miranga mu mpya z'abantu gikyaliyo. Mpa ekyenjawulo ekifuula security ey'enjawulo na lwaki gy'olina okumpa na lwaki gye nnina okutambula nayo nga gye wawa Dani nga gye wawa Senteza nga gye wawa Yasin Kawuma nga gye wawaani awo kye nnyinza okulabirako ng'ambe nti eno security ejja okunkuuma. Nze nno nga mmwe musabye nti mmwe mulina okutukuuma nange mbadde nsaba nga munnansi si nga munnabyabufuzi ffe tulina okwekuuma kubanga ffe twemanyi ffe twetegeera ffe tweyagala era ffe tweyagaliza. Siyinza kukuumisa kkapa mata yanywedde gaasoose era siyinza kuumisa mbwa mukalo eyabbye ogwasoose. Musooke mutuwe ensonga lwaki mmwe mulina okukuuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Musooke mugituwe lwaki mmwe mulina okumukuuma era mutuwe n'ensonga lwaki ffe tetugwanidde kumukuuma era mumukuuma kuva eri baani mumukuuma kuva eri baani. Nga bwe mugambye nti muweze eggaali naffe tuweze poliisi mu nkuŋŋaana zaffe.